Kitalo nnyo tufiiriddwako omusajja ow'amaanyi gwe bayita Paul Lokech. Ndowooza nawe gy'oli amawulire obadde wagafunye dda, naye ate wano nze nkuleetedde ebitonotono by'obadde tomumanyiiko kubona omusajja abadde w'amaanyi mu ggwanga Uganda. Naye ate away from that era ngenda kuba nkuleetera amawulire amatonotono agakwata ku muna NUP oba muna NUP gwe bayita Nambeshe, naye embeera si nnungi. Naye soko subscribing onyige ne ku kadde ka notification osobola okuba ng'omanya ensonga zonna nga bwe zitambula wano ku The Buzz UG. Baganda baffe abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mwebale nnyo kubanga mutugoberera, kyemukola ky'amaanyi. Big up abali mu diaspora namwe big up, mwebale nnyo kubanga mutugoberera ku The Buzz UG. Amanya MC Morio UG. Era tutandikirewo nga bagambye nti kitalo nnyo, era tugenze okuzuka leero nga mawulire tugalaba gasatulatinga ne tulowooza nti si matuufu, naye nga mawulire matuufu. Tufiiridde omusajja gwe bayita Paul Lokech, senior military officer. Omusajja oyo atuvuddeko, Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze ekisa. Era agenze okufoona omusajja abadde w'amaanyi mu magye, era abadde ku lwanga eya Major General mu Uganda People's Defence Forces, ye Paul Lokech. Yazalibwa mu ggwanga erya Uganda muno muna Uganda, era yazalibwa mu kitundu kye bayita Acholi sub-region era mu mambuka g'eggwanga Uganda. Afudde leero ennaku z'omwezi 21 mu mwezi ogw'omunaana 2021, ye Paul Lokech. Wabula wagenze okufiirwa, agenze okufa ng'ali ku title eya Deputy Inspector General of Police. Deputy Inspector General of Police nga ye mumyuka wa Martin Ochola. Yono yabadde mumyuka we, naye nga musajja kati wenjogerera ze mpuyaga ezikunta. Mujukira bulungi last year President Museveni yali appointinga aba mu bitongole ebimu, yali agezako okukola reshuffle, yali akyusa era mu mwezi ogwa December we yamuweera kino ekifo ekya Deputy Inspector General of Police ono musajja Paul Lokech. Naye nga kitalo nnyo asobodde okuba nga atuvaako olunaku olwaleero, naye nga tanasavinga nga Inspector General of Police, yasavingako nga Chief of Staff owa UPDF Air Force. Yasavingako ebbanga lya myezi gyali 5 okuva mu July ennaku z'omwezi 11 July 2019 until December ennaku z'omwezi 11 era 2019. So omusajja ono abadde w'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda, naddala mu bintu ebikwatagana ku security. Musajja abadde w'amaanyi. Teyakoma okwo, era still yasavingako nga commandant owa Uganda Rapid Deployment Capability Center esangibwa wali mu Jinja mu Eastern Uganda, mu region ya Eastern Uganda, era yasavingayo okuva mu December 2018 until July 2019. Musajja abaddewo nga w'amaanyi, asavinzeko mu bifo eby'amaanyi. Musajja ono badde bamukazako erinnya erya Lion of Mogadishu, erinnya eribadde lisoundinga nnyo. Badde bamukazako erinnya erya Lion of Mogadishu. Lwaki? Omusajja ono mu Somalia yakola omulimu gw'amaanyi, era ono musajja omulimu gwe yakola mu Somalia yaddumira abajasi bonna bali mu Somalia ne basobola okuba nga bawangula abasajja ba Al-Shabaab. Ono musajja yakuba abasajja ba Al-Shabaab nabo ne bakiza ne bagamba kituufu ono musajja okuva Uganda atukubye. Yensonga lwaki Paul Lokech bamukazako erinnya erya Lion of Mogadishu. Nga bwe gambye nti yasavingako mu bifo ebyenjawulo, era still yasavingako nga commanding officer owa 2nd UPDF division mu district y'Embarara mu Western region. Musajja waffe ono abadde w'amaanyi, tufiiriddwa omusajja w'amaanyi nnyo. Era still yaliko part of Uganda Peacekeeping Forces mu Sudan ey'Amaserengeta, naye yagenda mu bantu abasobola okutereeza olutalo olwaliyo mu Sudan y'Amaserengeta, naye yaligweko ne basobola okulaba nti embeera etereera. Ye musajja Paul Lokech. Era still yali omu ku abo abakulira Operation Safe Haven. Operation Safe Haven mujukira abasajja ba ADF abawangalira mu ggwanga erya Congo. Y'omu ku basajja abakulira Operation eyo Safe Haven, ne basobola okuba nga bakuba bana abasajja, era abamu ku bakomanda baabwe aba ADF basobola okuba nga babakwata. So eba achievement y'amaanyi. Omusajja ono agenze okufa naye nga alina achievements nyingi, alina bingi byatuseeko obuwanguzi bw'amaanyi. Era bwe ngamba nti Uganda efiiriddwa omusajja w'amaanyi, era oba olina okukkiriza nti Paul Lokech abadde omu ku basajja baffe abalwanyi ddala ab'amaanyi. Wabula ebibuzo we biri bingi, obulwadde obumuse bagamba nti bugenze okukya ku makya, omusajja ne bamusanga mu njuye
ng'afudde tabadde mulwadde abadde musajja mulamu era abasawo ne bagenda ne bamucekinga. Report evuddeyo mu basawo bagamba nti afudde blood clot, obulwadde bumuse. Omusajja ayise mu mundu, ayise mu masasi, alwanye entalo ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo, naye kati just afudde blood clot, tabadde mulwadde, yagenze okwebaka nga musajja nga mulamu, ne bugenze okukya ku makya omusajja afudde. Just sinaku nga 2 emabega tubadde twakafiirira Still General ow'amaanyi gwe bayita Pecos Kutesa, era naye yafudde wali mu ggwanga erya India, naye nga naye still obulwadde tebutegerekeka bulungi. Kati bannayuganda beebuuza kiki ekigenda mu maaso, ebibuuzo bingi, abasajja bafe ab'amaanyi bagwawo, kati embeera oba tosobola gitegeera. Naye nga away from that nga bamugambye nti naye amalolo genkoletedde ku musajja wa NUP gwe bayita John Baptist Nambeshe, era naye yasurvivinze akabenje ak'amaanyi, era wenjogerera ali mu ddwaliro, omusajja yeetaaga saala, era bannayuganda musobole okuba nga mumusabira omusajja asobole okuba ng'asuuka bulungi. Mu kibiina kya NUP abadde nga ye chief whip mu NUP oba mu opposition, naye nga mwebale nnyo okuba nga mukyekumidde ku the bars UG, temuvaako, tukyaliwo ne ttiimu yange, amawulire gakyali mangi ddala.